Omulabi waffe Otawfik Media UG ogamba otya alina gy'osinzira okubanga otulaba kansubire oli bulungi mbadde nkusaba with due respect ogende ku YouTube channel yange osubscribinge osharinge commentinge. Well, omulundi guno nkwataganyeeko ne munnabyabufuzi omukyala yali yeesimbye ku bwa Women MP Kampala. Well, tugenda batwogeramuuko naye obululu bwamutwala kutya olunaku olwo like kyali kitya. Amanya Ibrakais is my name. Tugenda batwogeramuuko n'omukyalo ono Honorable. Oba akyali Honorable, I don't know. Ogamba eyali yeesimbye obanga agamba nti kyadda gambe yeesimbyewo sebo neesimbyewo. Yeesimbyewo. Anti muna isiri Muganda. Akati nkutereeza bagambe yeesimbyewo kufu oba yeegwaniza ekifo kuba kati tugenda kali akalulu aka national. Okay. Well, thank you for the collection. Omukyala eyeegwanyiza ekifo kya AWMP Kampala. Omukyala amanyiddwa nga Nanfuma Shamim. So kubuze kubakulaba. Abalabi ba Tawfik Media ndi musanyufu nnyo okuba nti muli ku YouTube channel y'omukulu ono musubscribinge mulikinge erinnya Nanfuma Shamim ng'era neesimbye okufo ky'omubaka omukyalo wa Kampala. Ndi mukyala muna Kampala era omukozi mu katale ka Ssaabasajja ekibuye. Ate ng'omuto era kateekeko. Omukozi ndi mukulu ekimala okulaba nga nkiikirira abantu bange. Ndi musanyufu nnyo nja kusooka okwebaza banna Kampala abannonze okukwata fulaga yaabwe ey'ekibiina kya NRM naye olw'ebitateredde mu kibiina akalulu baakakuttemu naye twaloopye katulinde twaba batuddamu. You're not contented at all. Sirikoz abantu bannonze kati omuntu bw'avaayo n'akulonda mu buliwo n'okiraba nti ddala ffe tulonze Shamimu ate kati akakiiko ko ne keekobaana okukyusa results balangiremu omuntu abadde ku kifo ekyokusatu tebuba bwenkanya. Well, omukyala nga bw'abannyonnyodde omubaka yeesimbyewo ku bwa Women MP Kampala naye si mumativu na results zaavaayo. Tugenda batwogera kiki obuzibu bwava ku ki. Weewaawo mu introduction ye agambye mukyala mukozi akolera mu katale k'ekibuye wali oba atunda biki simanye. Honorable, biki by'okolera mu katale k'ekibuye? Omanyi akatale kanene kalimu abasuubuzi abawerera ddala abasoba omutwalo mulamba. Akatale ako mulimu kye tuyita management ate mulimu ze tuyita stores emidaala. Mulimu emidaala nga olaba nti kalimu sections emidaala gy'ennyama, emidaala gya nnyaanya, emidaala gy'obuwunga. Kaakati nze ekisooka ngo omukozi mu katale ako neetaba mu kukola emirimu gino egy'akafankunaali ti nange nnyinza okugamba nti ndi mutunzi wa nnyaanya. Oli mutunzi wa nnyaanya? Omanyi bino ebintu byawukana era abantu abaakulonda baagala kumanya. Honorable Shamimu, gwe abeera katale n'otunda oba olina abakozi byawukana? Nsobola okubeera nga bwe nfunayo akadde ngenda nembeerawo to supervise of course kuba ng'egyo kiri nti ne ground yekwetaaga mu buliwo obeere mu bantu nga bakulabako. Nina abantu abakola nange bwe nfuna akadde nenkola ki? Nengendawo nenkola emirimu gyange kuba egyo mirimu gyenyumirizaamu nnyo kuba gye gimbezezzaawo. Okutuuka eno gy'oli? Okutuuka gye ndi. Ate amanyi Abaganda tugamba nti bwe weerabira gy'ova ne gy'olaga oba tomanyi. So kati nze sisobola kuba nti nsobola okulekawo omulimu ogundeze ogumpeeredde ne ndyoka ngamba nti kati ngenze kufokasinga ku kyakukiikirira abantu kuba kati eddoboozi enjagala otuusa liri abantu abo abawansi obamanyi kuba mbabaddemu ate yenze bo. Okay. Mu byonna emirimu gyonna egyo gye watandikira n'osalawo n'ogamba nti okutandika oyingira ebyobufuzi wali ebyo mulimu gwe gwatandika? Kati obuzibu bwe tulina mu Uganda muno okiraba nti tuli abavubuka bangi. Omuzadde ajja n'akuweerera n'osoma n'okolera ddala bulungi ne ku university wati nze nakola bulungi nafuna first class degree. Naye ne twesanga nti emirimu mitono. N'emirimu egyo okubeera emitono ekisooka egya gavumenti egirimu egyo gy'abayigirizi abafunye obuyigirize. Ate kati eriyo bannange abamu nga bo okusoma tekwagenda dda ku standard gavumenti gye bayeetaaga. Kati nendaba nti bw'oba omaze okusoma nga obulidde omulimu ki ky'oyinza okutandikawo. Kubeera batukubiza n'okubeera ba job creators not job seekers. Kaakati bwe nalaba nga omulimu gwe nasomerera gubuze ne ngamba kati ntandiseewo ekikweku. Jjukira tuba tusoma tulina
entrepreneur skills osoma ebyomumutwe ebyemikono so n'olondamu n'ogamba nti kati weewali ssente kaŋŋende wano kamukamu gwe muganda. Kati ebyapolitics bino biyingira otya? Kati ebya politics kuva buto bwange mbaddenga nnyo mu kintu ekyebayita leadership obukulembeze kuba newe nali nsoma nali nga prefect mu primary secondary nga ndi prefect academics wemmere no academics prefect mu secondary academic kali mugezi kugezaako then ngenda ku university nembeera class guild representative nga nze nkiikirira abaana mu class yaffe ku guild council so obukulembeze buno ekisooka boddako ne mu family kaba kasaayi kuba kati nze bukojja bwange ba honorable kati ninamu n'ekyo ebiseera bisinga omuntu bw'aba alinnye ku madaala guno omulimu gwatandikiddeko agwerabira nagamba kitegeeza kati nnyinyi ku ddaala guno omulimu nedda sikira kwetaaga gwe ki ekyakugira mu bulowoozi ogamba nti akansigale nga ngenda mu maaso anti nagambye dda nti mu Buganda tugamba eyerabira gy'avudde tamanya gy'alaga kati nze nga Shamimu tosobola kubeerawo nga tolina multiple sources of income ekyo tekiriyo ne bw'olibanga ofuna ssente nga bazikutera kakeko olina obbaawo n'ebyenjawulo byokola ki byokola kubanga tuyita side businesses zeezo zeezo kati bwe mbanga okufuuka kino kyendi omulimu guli oba emirimu egy'enjawulo egyo gyenze nga nkola mu butale kuba sikoma kubeera nti nina emidaala naye nwaninga ne sako osimayo oba okitegera savings and credit yes cooperative so okulaba nga ntumbuula businesses z'abantu mu katale kuba weesanga nti abantu bangi bakolera ku capital wa mitwalo 10, 15, 23 naye nga bw'anaagenda mu banka bajja kumusaba emisingo so nga emisingo gye balina mu butale gibeera midaala gyabwe oba ekifo kyalina nga kirinako endagaano of course nga ne mu katale mu office bakimanyi nti kifo kya Ibra nga gw'ojja kujja omwanguyizeemu nti kale genda okole okomyewo ssente ezo buli lunaku. So honorable kati omulimu guno eno ebiseera ebisinga bw'oba olinnye ku ddaala ng'era bwe nkugambye abantu abasinga connection gy'obadde nayo abamu beesalako olw'okuba olinnye eddaala abamu ne beeyongerako ku sayidi yo gwe kiri kitya cause eno gye wadda balowooza oyinza okuba nti munne obeera n'abakungu ne batandika okwewala kati ekyo kiva ku muntu nga si muntu w'abantu naye omuntu ng'oli mu leadership olina okubaako ne kyetuyita community engagement kuba mu byonna nekyonoonya okubeera weetaaga bantu bwe mba neesimbye okufo ky'omubaka omukyalo wa Kampala baani abagenda okukulonda kati bwonna edistancinga ku bbo baani abagenda okutwala mu parliament so nze obulamu bwange sibadde muntu mwewulize era siri mwewulize yensonga lwaki abasinga simanyi oba nawe badde ongoberera bakyandaba nti ne bwe ngenda bugenzi mu katale omukyala ali mu ttuluba eryamaama nfukamira ne mmubuuza ali mu lyataata nga muntu ansingako obukulu okuggyako nga muvubuka munange oyo nja kubongako naye abakulu kubanga nfukamira ne mbabuuza ne mbawa ekitiibwa kyabwe kubanga be balina okuntuusa ku ekyo kyenkola kyenjagala. Kale well yoyo omubaka omukyala ow'e Kampala honorable kulikayo mu kalulu akalulu twakamaliriza alhamdulillah kulikayo mu kalulu weewaawo tebinnaggwa omanyi Ibra kibi nnyo abantu banna Kampala okusalawo ne bagamba nti ono ye waffe gwe nojja n'obakakaatikako gwe batayagala either obeera owala n'ekibiina kyo okitegeera oba kyenjogerako kubanga kati bwe kibanga kuba neesimbyewo mu kamyufu k'ekibiina ky'NRM n'empitawo n'empangula amagombolola 4 omanyi Kampala alimu amagombolola 5 simanyi oba okimanyi kale mu NRM tuziyita districts tulina Kawempe tulina Makinde tulina Lubaga tulina Central Division tulina ne Nakawa ge magombolola meka 5 kati omuntu bw'avaayo nawangula magombolola 4 gwe nojja n'ogamba nti yamusingidde mu ggombolola litya gwe n'oyisaawo oyo naye nga mu actual sense yadde kuba wakumeka wakusatu. How sure are you nti go wawangudde akalulu? Kati akalulu ekisooka baakategese bulungi
twabadde tulina registers nga basoma busomi muntu linnya n'ogenda wali n'olinda bamale okuba malayo mwena mu register musimba line omulundi gutya gumu. Then ekyokubiri nga bamala obbabala tulina kye tuyita declaration form. Form eriko bakandidate ffenna nga twabadde buli omu n'obululu bwe. Kaakati nze kye nayongerako mu kweteekatuka okulungi nti buli agent wange yalina essimu smartphone. Wakola enteekateeka ennungi nti buli agent weewaawo waliwo agenda okukwata ekipande gwali wali alengera register olina okukwata layini eyo. Videos zonna nzirina ku ssimu. Mu kubeera nazo ku ssimu saaliyo nti kangende ngulirire ba registrars nti oba njogere noono nti yisaawo nze. Amawulire gansanganga gye ndi Kampala munene. Natambulako mu Makindye ne mmala okumanya ebyayo ng'abantu bali mu kulonda. Ne ngenda ku Erubaga bwe ntyo. Naye buli district erina kye bayita tally center. Kati nze nga Shamim naye sobola kubeera buli wamu nga nina ba agent ne ba coordinators. Declaration form ya district nevaayo nti Kawempe Shamim yasinze banne bana n'obululu bwe buti. Nga bwe bagamba. Si kugamba with facts cause bagisigninga nzirinako wano ku ssimu. Ne mu file yange mweri. Final declaration. Oba ontegera kye njogera. Bawandiika ekiwandiiko ekiri final. Nga registrar wa district yes nagamba nti nga Ibura registrar w'e Kawempe nangirira nti nanfuba Shamim yasinze mu division eno n'obululu bwe buti. Era wenyine we mbadde ngenda okubuuliza balangirira ku konti mu magombolola ago gennyini gogamba ge wawaga. Balangirira bulungi nnyo ne declaration form ne tuzifuna. Amagombolola ana ge wawangula. Kati results za central eziryoka zirwayo. Jukira gana amagombolola ana galina constituencies bbiri. Bwe bannakawa ina east ne west. Makindye ina west ne east bwe bityo. Kati central yo eriemu bweti tebajawulamu. Yo nerwawo okuleeta results ezo paka sawa nga 5 gw'ekiro. Ko lwennyini lwe mulonda. Ko lwennyini lwe tulonda ekiro ng'amala gonna by saa 2 gaali gamaze okulangirira nti eno Shamim yasinze eno okitegeera. Nga kye tulinze ze results eza central. Bagaterumu bagaye nti tudikyenga nanfuma nga fulaga beara. Results ne zibulirayo. Akalulu ne kasula. Ne batugamba mugenda kudda enkya wano tumujje ne beegenti tukole okubala kwa central nga mwenna we muli wange. Twagenda okutuuka ku NRM nga birala. Nga bikyuse. Nga gate bagigadde tewali gwe bakkiriza kuyingira. Abantu ne beekalakasaako ne kuba ne bakuba. Ffenna nga tuli awo. Naye nga tebalina gwe bakkiriza naki? Batukkiriza okuyingira nga ate bakkiriza candidate yekka bw'ati omu ku ssaawa nga 11. Honorable, oluvannyuma lw'okubeera nti ako ka pressure kaaliwo otegedde nti owangudde amagombolola ng'ana gwe ng'omuntu muli gwe nga gwe omuntu kikyo wali osinga okubanga oba kikyo wali nkinyonnyole nti gwe nga gwe oluvannyuma lw'okumanya nti amagombolola ana owangudde akadde ako wali mu mbeera ki akadde ako? Omanyi nze sikoowa kusaba. Novemba sigenze wali kusaala wabula mbeera Eva njogera ne Katonda wange. Era nasabiranga ekintu kimu central ejjenge ekola ki kuba baali bajinda buddeko emisana nti buli muvuyo gonna gw'osuubira gusibuka mu central. Ate bonna abakulu betumanyi nti mu central be balinga be bakulira mu central. Bonna balina interest mu candidate omu. Ati bwe bakiŋŋamba ekintu ekyo ne nnyongera kusaba Katonda naye era nga bwe kyayogerera bwe kyalabika. Naye olw'okuba nti ekibiina kyatuteereddewo nti tuteekeyo okwemulugunya kwaffe, ate President najja n'atuyamba nti yataddewo akakiiko akali independent kansubire kanaabaka amazima nze nakoze eki nataddeyo petition yange. Ogenda kujja nga independent? No, akakiiko akeetengeredde ndowooza lwe Luganda lw'Emmankosa bataddewo akakiiko akeetengeredde ak'abalooya abagenda owuliriza emisango egyo. So oluvannyuma lwa bino byonna okubeerawo kozi twawulirako nga bw'ogambye nti akakululu ako mwakeera ku makya ne bagamba Kasozi nga bagamba nti bagenda kuddamu enkeera baddemu balonde. No, si kuddamu kulonda, tuddemu tubale central ye yali terese results zaayo. Ontegedde oba? Tukeera tugenda ne beejenti baffe tubatisse mu mamotoka kuba baba bangi. Kubanga central ine ebyalo 135. Kati abantu babiri
ku 130 siba bantu 260 mu in fact 270 ng'olina okubatwala buli omu ne DR form ye y'okukyalo ekyo abantu bali wabweru awo tebabakiriza dde okuyingira. Ne honorable akalulu kano don't you feel nti wali so disappointed accordingly nti wateekamu sente nyingi? Sente zo nateekamu nyingi naye si kuziteekamu nti kugula balonzi. Kye tuyita mobilization ng'onokola mobilization ensonga yakyola ne muzeeyi baradisi bateeka mu bitundu oba barasisi bonna babawayo ka facilitation akakukola mobilization. Kuba tosobola agenda n'okuba olukuŋŋaana ewantu kati nga wano wetutudde n'oganga nateekawo meeting abantu n'otabanywesa n'otabaddiza transport. Kati mobilization yafuuka ya ssente mu mbeera bwetyo. Omuntu ajja kutambula ajje azze okuwuliza omubaka we okuva ajja omuyisa ajje naye ng'ate atambuza transport. Toyinza butambulizayo ka transport refund. So ate Kampala munene nti alina ebyalo 860. Kati just imagine ebyalo ebyo n'oba okubye ku parish level. Wanze meetings engeri gy'ekintenaremu ina structures okuviira ddala ku village level paka waggulu. Nalina osooka okukola enkuŋŋaana nga mpita mu structures ez'ekibiina nange ne nkola structures ezange nga Shamimu. Bwe tutunuulira sente zino kuba ebiseera ebisinga nti omuntu ayinza okwebuuza Honorable Shamimu oli mukyala omuntu abeerako omuntu amuli emabega. Do you have someone obanga omwami akuli emabega mu bino cause butuufu wali olina okuba nga olina support y'omuntu akuli omabega nga mu butuufu empagiruwaga. Support esooka of course ebeera family. Ng'onookola ekintu kyonna osooka n'otulamu ne family yo nobagano kati ngenda kukola kino then nojja n'okiguza abawagizi bo ne baga tuli mabegawo. Kati financial support of course family sijja ku breaking anti mwami mwami aba family but family yonna n'emikwano emikwano ejinjagadde ebbanga lyonna bonna babaddewo. Omwami abeera part of the family ate omwami taba family. Badda manyo nga family waliwo family eyiyo gy'ova gye bakuzaalidde naawe n'okola eyiyo n'omwami yo nayo family. Naye singira ddala erina kuba ya mwami. Lwaki? Family nze nkigasse wamu family eya saidi ya mama saidi ya taata omwami family. Kati ate kati ne mu kalulu muno mwe tubadde tukola family yaffe era sijjaga nti abawagizi bange nti mbayita bawagizi nayo family. Tutunuulire omuntu oba ng'omunyonyola kano akamyufu cause gye bali abantu abatategeera akamyufu kano parties endala oba gundi endala zikalina tebakalina sooka otunyonyola akamyufu kano. Ate senga NRM esobola yandiggyewo obumyufu kubanga ekisooka tugenda ne tujja ne twesimbawo nga bo bamanyi gwe baagala okuyisaawo. Okitegeera ne batumalira ebiseera sente obudde nga oli ku ground onoonya akalulu kumbe bo akamyufu kano kye Honorable? Akamyufu kubanga okusunsula naye kati ate okusunsula kwe NRM kwawukana nti ko mugenda ne mukola akalulu kennyini ak'omu mugongo bakayita adult suffrage. Kati mugenda ne musimba layini ku muntu oyo gwe mukola ki kati akakampala kanene nti nze sobola kubeera wano ne banneesimbako mu mugongo nina okukubisa ebipande. Ibra n'oyimirira wali n'okwata ekipande kya Shamimu abantu ne babasoma mu register ne basimba Shamimu ne babala ka Shamimu afunye obululu 8 n'alina 3 bwe bityo. Education form eri gye nagambye gye bakola oluvannyuma. Kati okutwaliza owamu waliira ku bululu kati nze nga tebanzibidde obululu bwange nafuna emitwalo 4 n'ekitundu 4,1500 ze balangirira oba gwe wali osuubira? Ze balangirira era ne DR form yange lwakwa nti kati usizze nabyo wano biri wali mu mmotoka. Balaga nti mpangudde Kampala no amagombola gonna 5 ngafunyemu obululu emitwalo 4 n'ekitundu mu 333. Naye nga kisoboka kubanga ekawempe nafunayo omutwalo gumu nga 2. Emakinde nefunayo gumu 5 n'obugwamu. Enakawa nefunayo 8 mu 7 n'ozigwamu. Then gomba kire sogede Lubaga nefuna gumu mu 7 n'ezigwamu. Kati centro eno gye bakyanga ne baddira ne bampawo 0000
ngate nalina ne agent tewayinawo mulonza nalinawo agent ne bampa nti nayitiddewo ku 10,000 kati ono gwe bali bagala oyisawo ku beatinga eri namba yange ne bamwamu basooka kujja no nga bamwadde 4,000 ekiro ekyo abantu ne bakuba emmeeza ne bagala tekisoboka kati we bakeera ku makya kiri kyegaye nti baatugaana okuyingira ndowooza baali bakikiitana na results era ne bakomekera bagamba nti ayitiddewo n'emitwalo 2,700 naye nga mu Central Division omutaali area MP turn-up yali ntono nnyo mu Central okusinza ku magombolola amalala kati ye gwe baalangira yafuna mmeka yalina kuba wa 3 gwekyo ky'oba omanyi nga gwe oluberere era kati okumusuusubya bamwadde emitwalo 5 mu 10,000 nze ne bandekayo n'ejjange ena n'ekitundu n'ejjuka ezange zaalaali bantu abalonze kuba kati nze nina nekyenneewunyiza ekya nti abantu bali ku social media bayomba bannyomberako nga sibamanyi sibasinkananga nako boogera ku kintu kimu babbi omwana nti ku lunaku lw'okulonda media houses zaali mu bitundu eby'enjawulo ng'era balaga nti nanfuma so kya surprisinze bangi era awo bwe twalabira omukyala Hajati Namyalo y'omu ku baavayo ne bakulwanirira n'akuba emmeeza n'abantu ab'enjawulo anti kwa kati yamanye ekiriwo nti muzeeyi yeetaaga mobilization ate n'ekirala bannakampala beetaaga omuntu gwe baliratinga naye kati ate baali balabye Shamimu ng'omuvubuka musanyufu nga awagira Nanfuma omukyala alabye ddala nti oba ontegeera kati ate bw'ojja n'obawo omuntu gwe batalonze ate ng'oli kikazi kito olabika bulungi ekyo nno si nsonga kuba nagambye emyaka si bwe bukulembeze oba si bwe bufuzi ate munnange oli muteera n'emyaka gibeera fresh oba tolowooza nga mukadde nedda ekyo tekiri ate nga bagamba obukadde magezi obukadde magezi ssebo Honorable tulina kagundi ketwala oba abantu ab'enjawulo nga bakomplaining about the kibiina kya NRM ku buvuyo olaba baakola obuvuyo mu ebyo ebintu olw'okubeera nti akalulu kammwe temwalonda oba gundi yammwe temwalonda mwateekawo NRM nga yo baateekawo kukumpanya akalulu era abantu ne bavayo ne bagamba NRM kino kintu kye yakoze nedda tekiri mu bulambulukufu kukumpanya okulyawo kitegeeza n'ebintu ebirala babikola ki n'obululu obusobola n'obululu obubaddewo bonna n'ebbanga eryo nababadde bakola nanti ate nze sijja kiteeka ku NRM wadde kyekibiina naye nagambye nti mu NRM era muzeeyi asaana yeetegereze nnyo abantu abamuli awo kubanga nagambye basse kinnoomu naye ekirungi nti abali mu kikomplainingako tebakisuubira mu kalulu akajja kubanga electoral commission ye NRM si eri electoral commission yaffe ya national ozo kimanyi bulungi si ey'abakama nti ogenda okujjanga bano abali mu electoral commission bo balina omuntu waabwe gwe bagamba katuyiseewo ono olwa interest zaabwe ziri personal sources ekibiina oba ontegeera kakati oli ajja n'agamba nti kati ani asinga amaanyi wano nti ono omuwala ye w'amaanyi bw'anaayitawo n'asobola okuggusa ebyange mu Kampala wano akatuyiseewo omunafu kitegeera so abantu bano abalimu mu kibiina so si NRM yonna wabula abantu abatonotono be balwana ekibiina kati Honorable bino byonna byabaddewo kyakwadde kyakuyiga ki gwe nga gwe omuntu kinnoomu ekibiina kyo okyevuma mu ngeri emu b'endala seevuma kibiina neevuma bantu bemmanyi obulungi kuba sisobola boogera wano atoboogera nange neevuma abantu nti balaga nti bawagira muzeeyi oba bawagira ekibiina kati bw'oyogerako NRM automatically ekijja muzeeyi Museveni balaga nti bamuliko nnyo era bamumobilizingira naye ate bamukolera ebintu ebitali ki bamafiya simanyi oba bamafia naye gwe manya nti omutima gwa pate tebagulina sisitimu yaabwe eri volongoto bweti naye seevuma kibiina nze nize bulinzi batuyite mu tribunal bwe banaasalawo amazima era ojja kulaba nti fulaga yange baginzirizza kati kyembuuza Honorable bino byonna byabaddewo ne balangirira oli omukyala Amina right Lukanga Amina si oyo gwe nga gwe eyabadde ajja okuvuganya naye kino waliwo chance yonna eraga nti munnaye ogenda kuddayo oba munnaye okola apiiru biki anti yeri petition njega etwataddeyo nateekayo ku Monday balooya bange ne bamusaavinga n'omusaavinga naye
okitegedde so kati nize batuyite kuba akakiiko kagambye akabalooya nti batandika otuyita nga 29 katulinda 29 oba banasooka na Kampala oba region ki ffe weetuli n'obujulizi obumala nsuubira bagenda ku engeri kali nti keetengeredde tikali within electoral commission oyinza kubanga gwenyigira mu mivuyo gy'okuyisaawo abanafu ate okukola ensobi ezo ate gw'omu agenda zigonjoola president yatuyambyeko ekyo kamba weeyo omukisa ogwo tugende mu kuwozesebwa kuba evidence weeri nnyo tulabe ekinaavaayo so webikuera ku makyanga bikyusa ate nga munnaye bakuzzemu okubanga bagamba nti munnaye Honorable Nanfuma munnaye yabbibwa tiyafuna bwenkanya chance ye kyali gajjo okuba amaanyi g'abantu era lisanyu lya bannakampala lijja okulaba bannaye Honorable nze nange nze omu kuba kunakuwalirako ku bannange kuba actually that day saaliwo tewankubira nakunkubira nkubira kati nali sisobola kukubira lwa nsonga nali nkimanyi toyinza kukwata simu kwa pressure yaliwo naye ate nze mbadde nga nkwata essimu mbadde mu bantu sinaddako waka nti nkaabe yandikabe eyo yeewoze ssente mu banka oba oli awala kubanga bambi abantu bangi batunda ebintu omuntu ne yeewola okitegeera kati ate nga essubi lyonna limuli awo naye nze abantu bali mu kunnwanirako omanyi munnaye nga bwe gamenzi saaliwo nali nagawa sijja kukubira naye nina mukwano gwange my workmate oyo omukyala wa Lumpe ye yampa amawulire nenga kiri wano abantu bali mu kwekalakasa okufa obufi bambi baalumiddwa naye akakiiko ke baataddewo nze nkayinamu obwesige Nanfuma bwekigaana awo anti bwekigaana kubanga always osuubira ekirungi n'ekibi bwekigaana era ngenda kuyita bannakampala bonna mbabuulira ekiddako kuba bo baagala mbakiikirire kitegeeza ngenda kufuna embeera yonna mu mbeera yonna wengenda okuyita nzera nzijenga omubaka omukyalo wa Kampala kati ate ono gwe baalonda kati oyo nti abeera wa fulaaga ya kibiina ky'ennaali enjawulo eriwo kati nze bwe nzija nsobola okusalawo okujja independent kubanga eyo constitutional right yange nekyo tulaba nti ate kyo kiri beta n'ojja ng'oli independent nedda sinagamba nti kyekigenda okukolebwa nsooka kulinda kakiiko kano akabalooya ke baatuwadde kasala amazima n'obwenkanya andaswa naye nkugambye kiyinza otutuuka ekiseera ne kigaana bwe kyobadde osuubira result zobadde osuubira era byonna nja bicommunicating nga katumale okukawa omukisa ogwo kasalewo kale nga bwe mbagambye nti Tawfik Media UG gwe mukutu ogusobola okubanga gukutusibwako entertainment n'ebyobufuzi somehow naye nga si bingi nnyo olunaku luno saa zino ndi ne Honorable Nanfuma omukyala yavaayo n'aclaiminga omuntu gwe yali yeesimbyewo naye akalulu munnaye baakavuluga kakola volongoto Honorable kino ekisaa zino kye tulimu ekyokubeera nti kati gwe essaawa zino wavaayo n'oteekayo claiming yo n'ogamba nti munnaye tuli mu mativu na results zaavaayo bwe bukya ku makya ne bagamba nti omanyi Honorable tukuwadde ekisookera ddala era nga bwe ggambye nti nze ntambudde nga nkola enkiiko zange mu bantu kubanga abantu be bannondera nkizza gye bali bannange bannakampala ab'ennakawalubaga Makindi Central obuwagizi bwaffe babukomezzaawo era bo bennyini nnyini be balina okutandikirawo okumpa strategy tugenda tutambula bwe tuti nze siva mu bantu nkugambye siva mu bantu okuva ebyabeerawo abantu bangi abali disappointed bali eyo beebase naye nze nsigadde ntambula kubanga mmanyi bantu benneetaaga ate be bantu be bampanisa ne bwe tutunuulira omukyalo ono by the night siri mu mativu cause teyali mu bantu ebyaddala obadde omulabako mu bantu ne gundi ze sezirabi onoonya gundi ze posta ze n'ozinoonya nga n'oziraba nga tolina wooziraba ne Nanfuma obadde everywhere gezezzaako Kampala munene naye okubanga at least buli kyalo otuuseewo si kyangu ne muzeeyo omulaba we yabadde ayinamu tuwayi wano mu Kampala yagenze nga wantu wamu kale bakedde ku makya bakulangiridde Nanfuma biki by'osuubiza abawagizi bo nze abawagizi bange era nze nga nkibagamba ekisookera ddala eddoboozi lyaffe okutuuka
tetulina atwogerera kubanga nze kisooka ndi mu kulembeze siri munnabyabufuzi omanyi byawukana a leader and a politician bibiri bikola ki biringa ebifaanagana n'ebyawukana nti bwe tusindiseeyo beeyagaliza byabwe naye nze ndiwo okukiikirira abantu ate nga ntandikira ddala ku muntu ono asookerwako kuba yenze owulidde emirimu gye nkola owulidde gye mpangaalira nga munnakampala so bingi ebitunyiga ku sayidi ey'abavubuka wadde ekifo ky'abakyala naye ng'abavubuka bingi ebirumira mu bavubuka emirimu nkugambye nga nze omuntu eyasoma bulungi n'obula omulimu gw'okola ani agenda okukyogerako nga sinza agenza okuteekayo eddoboozi eryo kiraba programs nyingi eziteekeddwawo abavubuka ne bagenda mu skiringi naye bakomako eyo stage bw'amala okufuluma wali nga ayize ekyalaani waliwo afolowinga omwana oyo nti kati yatandikawo ka bizinesi atambula bw'ati ageininzeemu kino so bingi ebyetaaga okutereeza twetaaga obukulembeze obwawamu ate obukyusa bannakampala Honorable onosobola okubuuza kino ekibuuzo aweza emyaka ng'emeka emyaka anti kati obuzibu bw'abalabi nti ogenda n'oyogera emyaka emituufu ate n'awakana nti si ki alimba oyo waagino kati bo leka bageesinga emyaka gye ndimu ng'ompanga emeka saagala kwetuminkiriza kuba kati nze mbirabye nnyo ne mu comment section zange oli nayogera nti nina emyaka 28 naga nedda oyo alina emyaka bwe giti n'obagana nina 29 okiraba ne bawakana so kati oleka abawagizi abawagizi waffe aba Taufik Media eyo anaagateeba mutereddewo ssente emyaka gyo emituufu kale nkuba kukama mpulire nze emituufu ate kati oyagala obabbireko asigena basobola leka tukirekera abalabi ba Taufik nkubuulira nze nja kugenda mu nsome gwe nalaba nga agiteebye gwe ngenda okuinboxinga naawe fadi otasiki njikuwadde bannange ebyobufuzi bino tebyetaaga kubeera tebirina age limit ekigambo ekyo bakibuuza naye obukulembeze si myaka magezi si magezi then what obukulembeze kisookera ddala it's a calling kuva omukama katonda aba yakirambika nti ono bw'ali kula alibeera bw'ati ne bw'ati ne bw'ati olw'okuba akulemberanga ku ssomero no ekyo kimu ekyokubiri ye capacity obusobozi bw'omuntu kuba kakati nze sijja kuva eri ngambe nti ngenda kwogerera omuntu wa bulijjo nga siri muntu wa bulijjo kuba ekigambo ky'omuntu wa wansi tetukikozesa omuntu owa bulijjo bano abantu nkugambye abakola mu butale bakeedaazi bamakanika obutale bwa mubuulo oba obumanyi obutale babatika ku kimotoka bagenda bawali kale bubaka ki bw'osobola okuwa omukyala gwe wali weesimbe gwe balangirira essaawa zino nti munnange ye muwanguzi ate nga munnange bamukakaatikako obuwanguzi bamukakaatikako bukakaati sina bubaka bulungi butuufu tolina message ntuufu okuggyako okusaba nti ku lunaku lwe banaatuyita abeerewo ayinza obulawo abeerewo kyogamba ayinza obulawo simanyi omuntu anti bingi ebituukirira ayinza okuba omulwadde ayinza nso omusabira Allah amusaasira amubikeko akasubi k'olunaku ajja abeerewo bino ebintu by'obuloozi bino tebiteekawo enemiti eyaddala nze nga nze sina lutalo na muntu n'omu bintu byansi tosobola muteekako mbeera gamba nti lewo omusanga ekibi kimu sisobola okujjako bayira ate omukyalo oyo gwe balangiridde nze sagala kukyogera in fact badde sikyogera na wantu naye nga ate ya oluusi ndowooza abagambako we nali nzize luli ye yanominatinga kiri fani nti yanominatinga ate ye yali yeesimbye mu Makinde East nze ne muyambako ng'omuntu mukwano gwo n'omuyambako mu kalulu ako ekitegeeza guno si gwe mulundi gwe ogusoose guno si mulundi gwe najjako ko mu 2 era ne baŋŋamba nti no kawala kato nnyo kagende mu bavubuka era naye kati bwe nazze ku luno era ne balaba nti kati nsaanidde nkuze era kyengugambye luli ekyakulemesa ng'emyaka bagidawutinga bagamba nti oyo mwana muto nnyo agira alindako ekyamazima nali muto nnyo
so kati omulundi guno oli mukulu emyaka ena kati okuva olwo so kati abagensinga emyaka mizo gyamugatta mu luli mwali mulowooza nina emeka naye nga nali kyamazima nga position yali nnene kunze nga nnene kunze wadde nkugaye nti ebyobufuzi si myaka naye ng'ekyamazima naye nagenda neesimba mu bavubuka naye nze nga olw'okuba nti ndowooleeza nnyo omanyi kye bagamba always dream big nga ndaba nti nsobola kiri kuba kikwata ku munnakampala yenna. So kati honorable ogululu ogwasooka kyagaana guno ogwokubiri bikyali mu kawenge weezimbe kikyozaako tekyagaana kyalimu muto asooka akole ki era byonna bye awummule nengenda nempummula nenkomawo era wakomyewo era nazze nga nkuze wazze ng'okuze anti bo baali bagamba ekyo kati kyenjagala okulalifayingeko bwe mba mulonze akakaluke mwabaddemu akamyufu yenna gwe banaaba balangiridde nti yalidde tusuubirayo akalulu akalala akawuma n'MP oba ako kaba kawedde anti ako akakalulu kakamyufu ka kibiina okitegedde kakufuna kaadi kati okitegedde obwedda oli confused kano akakamyufu kabadde kaani agenda okukwatira NRM kaadi agenda abisane ne bali ab'opposition kati okitegedde ekyo kufuna kaadi nti gwe akwatidde kaadi ya NRM kyekyo ke kalulu ke twogerako yensonga lwaki wazeewo kiri nti osobola okujja ng'oli independent ekitegeeza wagenda bawa akalulu akalala akali aka 226 aka 226 kati ontegedde awo kati nkutegedde so kati okyalina opportunities nene nnyo bulungi nnyo awo kati awo omutima awo kati kuba mbadde mmanyi nakulabye edda ng'olinga ataabitegedde kuba walinze naye nabadde confused nga mmanyi nti ke bakubye wano eno kana akalulu ke mubadde mujasika funa flaga oba akwata tiketi towulira nti ab'opposition bagita tiketi ani agenda okukwatira nupu tiketi nkutegedde kati otegedde kati wano kabadde kaffe kutulondamu ani akwatira NRM ki be bali abantu abalonze nze mbakwatire naye ne bayisaawo omulala abakwatira kale lesa assume bwebukeera ku makyanga Amina bamuwadde tiketi gwe nojja nga weesimbewo independent ne bakuwa already gwoba oyiseewo nze mampiseewo nga ndi independent magenda kujja nvuganye ne bali abalala bonna nga neyayiseemu ku NRM mwali nga naye mwali kubanga nze capital njirina esookerwako capital w'abantu gwentandikirako essaawa zino mulina even she has not been on ground bannange awo simanyi wallahi sijja kulima oyo mukyala simulabangako physically siri wano kwekubira naye nga Amina simulabangako ku ground simulabangako nera nga bwomanyi nti munnaye bakozesezza olukujjukujju oba bakusingamu ne ku ssente kuba ne ssente zikola bingi kati obanga omuntu ekikola ground okirabye nti olina obbaamu ne ssente otambule mu bantu ate nga tomulabanga abadde atambulirawo nze mbadde simulabangako anyway sikulembeza ssente mu byonna natisi abantu banjagadde abantu bannonze abantu bakaabye abantu bazirise bannange ninako ne bennakajja mu malwaliro pressure zalinnya sokaali abakyala bange ng'oli omukyala afiirawo so nze sikulembeza bya ssente era n'abalonzi saagala ne bakulembeza nnyo ssente mu kuwa omuntu akalulu kubanga atunze akalulu ensonga kimulaba n'abafuzi batuoluzi abagamba mbu yabawa emigaati gye n'ababodaboda ze kyokka ne batamulonda kyova abaka batuuka eyo n'abula n'atadda ne bagawa talina kikumbe naye alinyiga biwundu ali mu kuzzaawo ze yabawa leka abantu bakwagale out of their way. Omanye ebiseera ebisinga abantu honorable mujja ne musaba abantu obululu ne bamala obbalola ne mutuuka mu parliament ne muddamu kuteeseza mbuto zammwe ne muddamu kuteeseza bintu birala nnyo bitali anti be bannabyabufuzi benkugambye omuntu nga politician si leader be oba olaba abagenda ne batadda Nega Shamimu nanfuma mukulembeze amanya abantu Honorable kano nkayiseewo bwe kabanga kalungi okwogera eri abantu annange
nali mmanyi munne wagenda anyway omwami ali atya gyali mulungi talina ttabu. Is he supportive? Very. Yeah? Talina ttabu ali side ene ya oinako talina kibiina kyawagira awagira muntu era ne mu bagundi bonna ba MPs abamanyikiddwako abatonotono bamanyi ojja kwesanga awagira gundi not because wa political party weight naye olw'okuba nti mukulembeze amanyi abantu ayogera bulungi representing abantu mu parliament naye nti awagira kibiina bwe kiti nedda kati nanga supportinga nze ku lwange nga mukyala we yes gajja kwa ebintu by'obufuzi bino bizibu ayinza otuuka yale muneno nibakudivertinga ngani a diverting abasajja nibakudivertinga nibakujja ku mulamwa ekyo sikibelievingiramu tekiriyo owekasa ani gwe badivertinga abaana bato andi kati omusajja ayinza okugamba ebintu by'obufuzi ebyo sibyagala ebintu by'obufuzi ebyo bukyayi bibeeramu ebintu by'obufuzi ebyo tobyetattala ebintu by'obufuzi ebyo ekintu ky'omuntu okubeera supportive tekiriiko nti ate ojja kukugira omuntu okukola kyawulira kyayagala oli bw'aba alina direction gy'alabye nti nze gyenjagala gwe gezaako omusupportinge aleme kutuuka eyo okugamba nti kale tewanyambako ku kino kiraba omwami otali mu byabufuzi kyamemu endongo eno kigenda otya like ebintu by'endongo bino bitegeera entertainment mbitegeera naye si nnyo naye nga ninamu mikwano gyange in fact abayimbi abasinga bonna bakwano bange bo bakusupportinga kyenkana ki andi kati ate bo jjukira omanyi kirungi okwawula music industry ne politics kati ate politics okuviira ddala omukulu oli bwe yajja mu kalulu endongo neyingiramu ebyobufuzi nebyonooneka nti n'oli ne waba mukwano gwo ng'akwagala nnyo tonda nti wano neesimbyewo ku kifo ky'omubaka omukyalo mu NRM naye nga teri asobola kuggyayo mutwe oba nti akwateyo posita yagiteeke ku status oba ki nga ajja kutya olw'ekyo so tebabadde emotionally mpozi nga babaddengayo nga bansabirako okay omwami kati gwe mugambe nti omwami wabanga kituufu akkiririza kuba kyemmanyi obanze mbadde manyi oba tali mu byabufuzi ena ali eno mu ndongo siina omwami tali anywhere in politics tali anywhere in music industry talina waali biyinza kuba birala senga oyogeddeko mu bintu ebirala nali boinayo ku baana abaana sijja bogera kuba nga woolaba nti sijjaga nti omwami nga we bagaa nti omwami tebamubalira nzaalo naye ndi mukyala omuzadde ow'eggwanga lyonna waadi ne wano mu field mwentambudde nzadde abaana bangi ogenda kufuna mbuto no nina abaana bangi nga ndi maama buli omu omuzaala ate n'oli ne waba mukulu aziro nga zampise mami kati nze ndi mami wa ghettos nnyingi wano mu Kampala ab'omuntu mbwe zange ndi maama ate nze tebantumba omwami yabeera ow'entumbwe nze wange aba mundaayo okitegedde oluganda olutuufu omwami gw'obuuza nti ab'omuntumbwe eyo nze omukyala ab'endaayo kale ab'endaayo nkugambe nina abaana kuba kati nze simanyi kusosola oyinza okubeera nga olina omwami naye alina abaana naye n'ojjaga nze nina ababiri kikyamu oli mukyala musiraamu okkiriziganya n'ekyomwami okugattako omukyalo asooka owokusatu kuba lyetteeka naye kati ekonomi yaffe bweri wano kizibu sikyala we basajja bawasa bakazi 2 3 4 ate bwe mba nina obusobozi bwoba olina obusobozi kuba lyetteeka okkiriziganya nakyo sikirinamu buzibu kati gwe walina gwe weka how confusion ibura
Kakati oyagala nkugambe nti ninayo gwe mmanyi nga simumanyi. Ate bwe siraba ennaku zino mwemanya nti Haji yaleeseyo bwe kibeera bwe kityo naye sinnakifunako. Tonakifunako. Shamim Fumba. Inshallah. Fumba. Kale siibula abakola batumaliriza obugambo obusembayo. Obugambo bwange obusembayo omanyize bannakampala banjagadde nnyo. True. Era buli kimu bibiri kyenjogera mbeebaza bwebaza bagamba temuzikiza. Twataddeyo petition yaffe abakaabye mwakaabye naye wendi okubasangula amaziga. Mwebale kubeera ku Tawfik Media. Abatana subscribinga musubscribinge, mulaikinge, mutambuze video paka ku muntu oli asookerwako. Sigadde Nanfuma Shamim nga nze mubaka wamwe gwe mwalonze. Ate era nga ddamu bakoowoola bagambe. Mbakoowoola wonna we batuyitira mwenna. Wadde batukiriza abantu 5 naye ate simunaabeera ebweru. Ne munnindira awo. 5 balooya n'omuntu owokubiri gw'oyingira naye. Gwe batukiriza nabo okuyingira nabo. Kitegeeza bwe mufulumayo wali eri basobola okukulindira awo. Wabaagala nnyo mbawulire ekiddako kaakati. Mbakoola mu bungi. Kati mugenda ddi? Batandika nga 29. Next month. Guno. Leero 26. Kitegeeza bulayi ennaku 2 batandika otuyita. Wa? Bayinza otuyita Kyaddondo ekifo bajja kicommunicatinga. Kale honale babakoowodde mwenna bamukiriza abantu aba naye tekigaana kujja kubeera awo. Byonna ebinaaba bifuddeyo agenda babibagamba awo. So mujje mwongere obuwagizi ng'ennaku z'omwezi 20. Simanyi oba bagenda sooka naffe okutandika na 29. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsigadde Ibra Case, Tawfik Media UG.